president yazze balaga obwakabaka nti president yamwinako amaanyi nakolera tuseraga nti atula wansi mutuule ngeri mu maaso tugende ekyandeese wano bw'osanga kyamaliwa NRM wakati atuulira kwaliwo tukulaivu mutabaniwo Rogers Bulegeya kikiwandimuwadde wakati oba ne muwalawo mu kiseera kino ekiriwo nebigenda kuba omuntu omulala asobola okukyuka olwo baganda simanya akakyama amamera tekagolola bokagoloka okutuuka kutula nate n'akomuntu sikante n'akomuntu olwo abatemetto akomuntu sikante olugero lwatadi batemetto bayebeeragewagisakaso nga bejja abaffe n'akomuntu sikante mu ddoboozi eryabatemetto era asikante olwo yafuna oba bibiri jjo kukoto sente dadi naye tumwagala nnyo okuba musajja bulungi babba naye agenda mu kooti babiseeku abatwaba wano batugoberera ongambye bwensanga mutabani wange ne muwalawo Justin ekisooka kyenyinza ogamba Bulegeya nti oluusi bw'onyiiganga wewalanga nnyo okwogera Bulegeya ogwe mmanyi mugezi nnyo naye emyaka gye gyakifuuka tomalaga munyiga n'akuleka akati okwanukulaka kwonna kwajjirawo nti gundi akwabye tomala nze gannepankirako so kwajjira mu busungu era tolowooza tibyeyogera tiyamanya kyebitegeeza naye waliwo lwemwekuuba n'omuntu nemwekuuba nekikusukkako n'okola ensobi kyova olaba nga mu Buganda oba naye Katonda yatuteerawo kigambo nsonyiwa oluvannyuma lw'okukola ensobi kubanga okola ensobi n'olaba nga weetaaga kwetonda n'oga nti nsonyiwa naye ebyo Bulegeya byeyogera tiyabyogera nti musiru naye kyamuyitirirako jjukira abali wabweru ku mulyango webasibiddeyo babasibirayo olw'endowooza nti bawagizi ba Bulegeya abali munda batateekwa kubeeramu bayingidde olw'okuba tebaagala Bulegeya kakati ekyo kimujjuza ng'omuntu ekyokubiri mutabani wange chairman w'NRM ow'emyezi ate naweza na mwaka kati obuyinza bwange obufootola otya bw'oti mu maaso ga Mukama wange kale ebyo byonna bw'otegendereza ng'emyaka gikyali mivubuka bwe kityo ntakuleka akuyisaamu no byagambye nti akuyisaamu egaali so kyenyinza okumugamba nti bw'onyiiganga oluusi toyogeranga oyinza okwongererawo oyinza okukolerawo ensobi saagala kulowooza nti ffe ensobi tetuzikola nze nkungunyiza n'okuba nga nze nsinga ozikola naye nzimanya nti nkoze ensobi nze kankubuulire nze okuggyako bino ebyokukula byolaba tutandise okutambula n'obusawo ng'otambula n'ebyapa byo tebabibusaabuza naye okula otandika okutambula n'akasawo k'ebyapa n'otava mu landizi ogenze keberako kikyali bulungi n'ogenda osalireko omuzukulu wa katundu naye ebisigadde bw'obeera obitunuulira tutuuse nze sigendangako mu kooti naddala nze ero sizibaddeyo myaka nze tibampabirangako sibakuba nti siza misango kubanga okuzza emisango mwero siyinza okuba embwayo oyinza okuba enkokoyo oyinza okuba ente naye buli lwazza omusango okugenda ewoli gw'oguzze nonga nti nsonyiwa njagala nnyo okwebasa mwami ani Mugunga this is my first time naye abantu abagezi bakyaliyo abantu abagezi bakyaliyo musinkanye naye ebigambo bye ngaayogera olaba nga singa omuteekaawo okuyamba abantu kuva mu depression okweraliikirira kuva mu kukola bitasaana olaba nga ayinza okutukolera omulimu omulungi ennyo era mwami Mugunga nkwebaziza nnyo era ndaba nga tiwali badde wa DF enakubeeramu NRM endowooza yonna ngirabira ddala ng'eri mulayini eyo ate era ndowooza ajja mugamba n'okumusaba kakati tiwali kitutawalye nakutandika kibiina kipya tuzimbe ebintu ekya DF gamba mukamawo
tujje tukwatire wamu NRM etambule DF agirete mu NRM tukole ki mutambule tambula ate titweyita walaano mawo gye yayita ate endagaano kibiina kijje tukiteeke muno tukole emirimu gya ggwanga lino kubanga nkulabye nga kyoyinza okugatta ku NRM kinene nnyo era oli muzadde ekigambo ekiranga amaze okuddamu kiri nti bw'osanga Nameere nababuulira wano Nameere yenna mumanyi byasobola okukkiriza ne byasobola okugaana nabyo mbimanyi byasobola okukkiriza kusanyusa nabyo mbimanyi nembaga nti oli omwana tumuzaala tujja mukwatako kati atuuse ku ddaala lyabadde tatuukangako tagenda kusigala nga bw'abadde tagenda kusigala nga bw'abadde era saagala mweraliikirire ne bwe naabanyogedde naye nabasogedde naye agenze mu kilaasi y'abantu nga bw'oba wasoma ng'omwana oyo bwe yasoma kuba ekyo tukibuusabuusa weetaaga kutunula butunuzi nga tewali akugambye nolaba eitha ng'oyambadde bubi oyogedde bubi oyisiza bubi nga tewali naakugambye nolwekyo yemusuubira nti eddala lyatuuse kate ku myaka egyo Katonda yamusaasidde nga muto ajja kusobola okutereera nga talina na buzibu bwonna ebyo ebibanyiiza bya muntu ate saagala mubirabe nga byayasoose asi yasoose era njagala Franka bw'oba oyogera kulaba toli musanyufu n'engeri omwana oyo gyakuyisaamu naye naawe njagala okusaba okukakkane nti omwana ajja kutereera ate ansaasira omuyita omwana kubanga kati nja kimanyiira mpolampola nakyo naye ajja kutereera mu kuyiga kubanga ebintu ebimu byakola tobiyita byakusaaga tebikoleka abamu byatulema ye bw'aba wakuyingirawo yenna ayingira ebiddako bimusanga yayingidde ddala ebiddako byo bimusanga yayingidde ddala nolwekyo okubeera komanda oba komando kiyinza okutuviiramu ebirungi nga mukulembeze waffe wano ekirala nga sinonaddamu kubala bululu bwa Nameere yayina bumeka yayina emitwalo 2 n'okusoba ne gwe balangirira Nalubowa ng'ayina emitwalo 2 ono omwasatu oba nga mukaaga kakati toyinzaga nti Nameere abantu tebamwagala nga situnaddamu kubala bululu abantu bamulonda ekyawanaalemu kye yali akikoze mu Masaka wano mu Masaka municipality tugiyite municipality kubamu tubadde tulondera tewali yali akikoze wano ate nga sikyaba okukola nolwekyo tutegeere nti Nameere abantu bamwagala olw'ebyo byakola ffe betuyita abamu ebibi naye nga ate abantu bebaagala bamutunulira nga azze okubeera omununuzi ate nga ge mazima abantu bawano babadde batyo bagambako ng'emupi bw'alondebwa meeya n'amugambako ntya kakati bw'ofuna omuntu ajja okulinnya amadala yasanga security meeting ng'etudde awo nga bagobye abantu mu katale obawa baali babafubutuddewa yajjanga bwali yatuuka akuba yabuuza omuwala ku mmeeza ya RCC olukiiko lwo teluliwo RCC nayingira nzize okulagira watawulika abantu baddewoma luboyera naye waliwo olumu ebinyiiza ng'abamu tetusobodde kubikola tutyo naye nga byatunyiza n'okusinga ye bwe yanyiiga kakati bwe mufunayo omuntu asobola okukikola mu mbeera eyo ate ndowooza olumu aba akikoze bubi naye muga nti kale ekirabamusengu ku ekyo nalabye nga omubaka wa pulezidenti onabateka bamwemulugunyizaako mukwano gwange Wasaati Ahmad babajja kumubuulira ku nsonga ezo ez'okulaba pulezidenti nga talaga wofisi mwagwa kwamanyi nti omubaka pulezidenti aba w'amaanyi nnyo naye talaba nga ate yenafuyiza nnyo olukiiko luno kyali kintu kyanjawulo era njagala kubasaba temuddamu ne munyigira omuntu yenna ku lukiiko luno oba RCC oba RDC buli muntu yali yeebuuza kiki ekigenda mu maaso temuddamu kubuuza era tobuuza nti Honorable Kasolo yali luddawa gundi yali luddawa MP gundi gati yalabika lwaki Senkungu tewajja luno olukiiko kyali kintu kirala era ababadde balowooza nti mukulu wa Shaki yakola ensobi mbeegayiridde mumunoonyeze mu nsobi endala zitali za lukiiko luno ate ndowooza akyali musajja mwesimbu Wasaati akyali musajja mwesimbu si mugagga naye omutima gwe muki omutima gwe gukyali mugagga akyayimirira ku magulu ge yetengerera kakati kira kijala okugamba nga tuva ku nsonga eno ekigambo ky'okuddiranga Masaka district ekikozayo zigatta ne city kikome jogo kikome nze gwomanyi lwaki sali mu kikolwa president wano n'ensonga ziwerako emukuzo yeeyo
Masaka district yetongola yezaala bano. Lwaki buli kaseera lwabaawo president ajja Mulaale Masaka district kujja kubeera mu Basombe? Yes. Buli president tujja kuba titukuze. Ate tujja kuba tituli bakulu bammwe. Kakati olaba bano bazaina bagwa mu kitimba ekitali kyabo. Ne babayisamu n'eggaali yaabwe. Bagamulese ekyalo kyammwe. Bagenze mu lukiiko Seremba avudde Masaka district n'alala avudde Masaka district bagamufulume wano mugende. Lwaki toleeta lukiiko omasoba ga nammwe tujja kuba nammwe. Kakati lwaki toleeta lukiiko olwo Masaka district nga president buli lwanaabanga ajja ebyo fe abamu timujja kutujoga. Nolwekyo ekigambo ky'okugattanga enkiiko za president oba enkiiko zaffe ennene Masaka district ne city kikome n'okufaanana nakwo kulala. Abantu bojje mu nnyendo mu kitaka ne wojje buyaga ku mwalo toyinza batuuza mu lukiiko tebayinza kuteesa bifaanagana. Bwekiri Oweebuyaga awuliriza n'ategeera n'atawanika mukono nga yategedde n'olowooza nti nga basirise ennyo. Ow'omunyendo abuuza ky'omaze okwogerako kyakubuuza. Kakati tebasobola kukwatagana. N'olwekyo tituddamu kugatta nkiiko ezo. Nsaba bannaffe ekyo kitegeerekeke. Ate kyangu okutegeera kitegeerekeke. Tiwali nsonga wala nnyo. Kitegeerekeke. Naho nze ndowooza nti embeera eno yazze n'ebintu bingi. Naye nze nsaasira bali mu bibiina by'obufuzi ebirala. Bwe baba tebasobola kukozesa kadde kano kutereeza bibiina byabwe beegatte mangu kwenaale. Ogambye otya Mwami Ssenkungu record? Njagala okusaasira abali mu political parties endala mu bibiina by'obufuzi ebirala. Wano ewaffe yali Masaka nga ya DP nnyo. Kano akaseera nga Nuupu esaanyeewo. I'm telling you, Nuupu esaanyeewo. Aba DP ke babadde bakozesa okuzzaayo abantu mu DP yaabwe. Naye ekyo tebakimanyi. Ogambye Nuupu esaanyeewo? Tojja kuddamu kulaba mu kalulu ka 231 kintu kye bayita Nuupu. Chairman tulikodinga programu zo. I'm telling you, ojja kubeera wano. Omwezi 14 omwezi gwa 3 mu Chairman ogambye otya? Okutandika nakati nga tumaze okulonda. Mu 231 togenda kuddamu kulaba kintu kye bayita Nuupu. Mu mbeera enyangu ze Ssenkungu myaka gino omulimu gwe ngenda okukolera NRM kwe kunona aba Nuupu nga ndeeta. Mu NRM ngenda kukikola. Omulimu DP gwe yali badde ekola kwe kwanguwa nga sinnatuuka ejjeyo abantu baayo kubanga aba DP be baddukira mu Nuupu. Era kyovudde olabanga ngamba ono nti bampuuga abaali aba DP bonna abo abaddukidde eyo mubawe amagezi basitule ekibiina kyabwe bukolokolo bajje n'omwe NRM ewali ejja okubawuliriza ekola ebyo byetaaga. Simanyi ontegedde bulungi. Kakati ekibiina ky'obufuzi kyonna ekitakikole mangu 230 ngulayirira bajja nakubulwa abakandidate be basimbawo. Bw'owulira eggombolola zonna Zaina awangudde wano, Nikidaali awangudde wano, ate gundi awangudde, Segudde awangudde wano. Kakati gwe ng'era ojjayo omutwe awangudde atya kituwulidde bamulangirira. Ng'era ngenda kwesimbawo nga tewasobola nakubeera ku polling station kuwulira bululu nga babulanga. Owulidde bamukola ki? Ng'era oddamu nga ngenda kwesimbawo. Omuzukulu omuto Alex Ntamuwa muto wange njogera naye olwokuba ebyobufuzi abimanyi nnyo era singa otunuulira engeri gye yatutawanyaamu mu Bukoto Central otegeera nti ebyobufuzi abimanyi nnyo. Kakati oyo omu ku bendowooza ati nja kwogera nabo mu mpolampola tonjogeza ebyama. Kale kati katugende ku mudaala mpulirizamu. Yeteeketeke ndi mu kumutegeka. Ndi mu kumanya ekintu bwe kikugwako omulundi gumu. Kigambo kizibu nnyo. Ndi mu kumutegeka. Sise namuju tajja kuvaayo kati yamuwabidde yamukola ki? Omuntu yasoma. Byaggwa mu kulonda okuwedde. Ebyo byaggwa mu kulonda okuwedde baabiwaaba n'alemerayo ng'ate kwolwo baali bayinza okuba n'ensonga. Kati si kyangu. N'omutawe mwamuloope n'omwabe n'ale. Sinjagala okugamba abantu baffe baayingira ebyobufuzi bino ng'emyaka mimpi bawulira amaanyi mangi.
kakati namutaawe ne Joan Bogatundu oyinza okubuuza obandi asinga munne emyaka kati obuvubuka bwe balina abaga nti nfa naawe kakati ekyo bwe kiba kituuse ku Ssenkungu gamba buga nti 23 nja kuba nkyaliwo nga ntambula 23 nja kuba nkyaliwo omuntu yalibadde n'ensonga ate nno ne ziba z'amaanyi n'awadawadako wadde era naye baali muwangudde ye Alex Kalinzi Ntamoyo singa yagenda mu kooti naye abasajja basooka ne bamukuba pereti ne babba kaadi ne bafubutuka abaliriza kaadi tagirina ng'omwana kyakoze emisinde gyatebuse naye asinga Kalinzi Ntamoyo yagenze mu kooti naye saagalaga namugamba kubanga ekyowesimbawo naki saakimanya mangu naye yawuliriza tuyinza kukola bigwo bingi bityo nga tebyonna obisipendingira mu sente okuwaba omusango ogwo kwa bbeeyi nnene lwakuba abamusibe bagenda okusasula n'abalala bagagga nnyo Saara Nkonga alina sente nnyingi nalule mu mugongo gwe waliyo sente nnyingi kakati olaba nga emisango gino tigyetagisa okuga mazima simanyi mwala wange Nakeya nali agadde okwogera naye kaluka tukamukola bulinyo kuba kaabwe kalimu ebintu ebyengeri naye bwaba yagaseeko ekya kooti nti oliridde wano aba yagaseeko ekya kooti kale naye muliranga kizibu bulala so njagala kubasabira njagala kubagaa nti ekooti tewangula ekooti esobola okugamba omuntu atazizza musango nti yeyazizza omusango taguzanga ne bakukuteekako oguya waabi kooti egamba nti ogusinze gukusinze naye amazima gasigalawo ne bwe basigaye yakozesezza bwe tuba tukyasobola ogyewala kati era obudde bukyali n'ogenda noga nti omusango omugyeyo naye kiba ekyokuyiga eri abalala abagala okuyingira ebyobufuzi mutwana mugongo ono yagambye tusobola tutya okwewala okuteeka endowooza zaffe zonna ku mwanjo noga nti nsobola okuwangula era nokkiriza nti basobola okuwangula kasita ekyo kiteeka mu bwongo ebizibu ebijja after kalulu tobyevuma naye kati problem abamu bali mu kooti kubanga nebye baalina ebikalu nga tebannakayingira babitunze ate tebawangudde mutabani Basiru Simokula atumidde ngende mukulu mundabe Basiru wa kakati kakati bw'otunuulira abantu abamu nga Basiru we bategeera amanyi okubala ebintu gati abange ate be bandyamu olukwe abange ate be bandyamu olukwe nze kankubulire nafuna obudde nenjogera ebigambo 3 nasanga Mayanja Nkoko Skewantu Seremba Godfrey ne mugamba ebigambo 3 Seremba buli lunaku opiikinga akaluuko keeyongera naye ekizibu ennaku ziweddeyo okulonda kutuuse oyinza obutatuuka ku percentage etuwanguza olw'ennaku eziweddeyo naye ng'obuzibu bwe bubadde obunene ku ggwe nti abamu bootambula nabo gw'onoonya kano ka 226 bo banoonya ka 231 kakati simanyi siddangamu kumusisinkana okuva akalulu kaggwo oba ebigambo ebyo yabiddamu n'abigaaya n'amanya nga nekyengezako mugamba nti olabika ogwa kakati kyetulina okutegeera nti bwebaba omuntu abasajja bano Abangereza Abamerika njagala otunuulire paalamenti yaabwe olabe emyaka gye babeeramu babeera basajja bakulu abagumidde retired civil servant ng'atudde wansi agenze ku lw'eggwanga lye nga ne bw'omulimbalimba akanyeebwa takatwala basajja bavuga obugaali nga buli kimu wakawe kiri n'avuga akagaali n'agenda mu paalamenti kati tolina kyogenda kumuwa naye akalulu ne bwakavuganya n'agwa talina mabega we kyatunuulira wane ewaffe oli atunuulira yagudde n'ebibi byonna byakoze eki nze kankubuulire baba bagenda okulangirira akalulu nga tebannakalangirira obwongo bwonna busooka kulowooza ku mudidi sente bwe zaggwawo n'olwona zotalina
zolina okusasula ng'ogudde. Abamu bali mu kusasula mabanja kakati kwagattira nga bamubalidde balooya. Kakati omanyi bw'ogatta kino ne tugatta kino olaba ensobi eno yali wano. Kakati ate bwe tumala omusango guno nga tugusinze olaba ssente zo zino zonna bwe zidda kakati olaba bwe bagattako endala n'ogaggawala. Ate tetuyinza butayitawo kubanga tujja kusaba Saabalamuzi atuwa omulamuzi ono gundi. Kutuwa omulamuzi ono gundi oyo ye kiba kiwedde. Aga Katonda. Tuli ffenna. Ebyo byebizibu nti abaakuyambye oterere nga kalulu kawedde ate bakutabula butabuzi. Kubanga baagala ekiddirira abantu bafiiridde mbululu. Era nkubuulira linda processes zonna ziggwe. N'ez'emisango kubanga nayo girina obudde ogirina okuggwera. N'okulayira kuggwe. Museveni olengera eccopa nga etuyitako wano egenda lwakitula. Olunaatuukayo nga lisiti efuluma ey'abaminisita. Abantu bagenda kufa. Abantu bagenda kufa. Ababadde mulu bagenda kufa. Kuba n'abalala kati bababbaza kufuna baminisita abaawangula bennyini. N'abamu abaawangula abalwana entalo omwakube munne kubanga baawangudde babiri balabewo ye. Omuntu alowooza nti ajja kubeera wano mu Masakati kakati okuva lumaze kino kakati kino nze nkikutte. Kakati abantu bagenda kufa nga lisiti efulumye. Ne kakati onsuubira kukola kinze Ssenkungu nga ntakula ka smartphone kange kano. Gundi agenze nga ndya mmere. Girasi yange y'amazzi afulumye kyafulumye. Waliwo abantu abali batateeka okufuluma kankubuulire nga bw'otaba okuba tosigalawo. Okugeza omuntu gwe bayita Dennis Obuwa Amuson Obuwa yali chief whip yakuwa okwagala okumwasa omutwe kubanga yalabika nga mu north yazze. Kakati nga gwanita bw'otakuba Amuson owedde kubanga yali ajja okusooka byonna olwolanya okufa nga balaba sipiika abadde chief whip. Abadde ba chief whip bwe bavudde awo bagenze mu bwa sipiika abasinga obungi. Kakati Amuson nga tawoneka Amuson ne bamukubira eka naye ndabanga naye atakkirizanga nti yagwa. Bw'omutunulira bw'oti nakamusaagako emirundi ebiri olaba Amuson atali oli owa bulijjo akyalowooza nti obakatika naggwa bakukuba ne bakwasa omutwe. Oteteeka mu mbeera ya munnange ono nga gyeyogedde kkiriza nti byonna bisoboka. Ate ne wansi eno kubanga waliwo bannaffe abaze mu kanso nze ngenze mu district kanso ya Masaka district ninga alaba nga balina bye balowooza ebiri eyo ebyenfuna we banaatuukayo bati 98% ku bye basuubira tebiriyo. Gwolowooza lwaki ffe tusirise nga bataawangula. Nze nkulisa abantu kuli kaka sisobola namuga nange ndi mulonde because I see something very very different. Chamara tugende ko wabweru. Ampuliriza oli ku Impact Radio